Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Akamwanyi kaliwo naye nga kati tekakyaliwo wetwogera bo abalimi bazo bongedde okuba nga te bakaaba oluvannyuma lwa bbeeyi yazo okuba nga eyongera ddala okugwa nga kire yabadde kugumu ekitundu kati etuuse ku mutwalo. Ku PJ Daniza Kakoli omulungi atombodde kansubire nti oli bulungi yonna eyo gy'osinzidde bwe ntyo nnyongera okwebaza gyonna gy'otussaako engalo omulungi wange ye omukulu amanyiddwa nga Wamala Godfrey aka Troy ngono eyasingisibwa omusango gw'okutta Moses Sekibogo gwe gumanyi nga Radio Moze n'asalirwa ekibonerezo ky'okusibwa emyaka 12 n'emyezi 3 n'ennaku 4 kooti ejulirwamu. Yagobye okusaba kwe mwe yali awakanyiza ekibonerezo ekyamuweebwa kyagamba nti kikambwe nnyo bw'okigeraageranya n'omusango gwe ogwa manslaughter. Troy ekibonerezo kye kiggwako mu mwaka gwa 2029 wabula ng'omulamuzi yamutegeezezza nti waddembe okujulira mu kooti ensukkulumu. Omuto amanyiddwa nga Shamaira wuno anoonya maama we gwagamba nti gwayagala okubeera naye tayagala kubeera na ssengawe era ngono yadduse mu mikono gya ssengawe oba oliawo wandibaawo embeera etali ntuufu gy'abadde ayitamu ng'ali ewa ssenga. Omwana ono bw'obanga omumanyi ngenda maaso okuba nga ate otegeeza bekikwatako. Erinnya lyo gwani? Shamaira. Ssengawe yani gy'obadde obeera? Gy'obeera? Yani eri Angel. Ate ddala erinnya lya Madam Angel yani erinnya. Angel. Osomera ku ssomero ki? Trinity. Libe lisangibwa awo. Trinity osoma kyakumeka? Kyakubiri. Musomesa we yani? Teacher Patricia. Ate mama erinnya yani? Mama wange. Mama. Mariam wani? Mama Gabriel. Ani? Mama Gabriel. Mama Gabriel. Okay. Kati obadde oyagala ogenda wakati? Njagala genda ewa mami. Ate wasenga? Saagala kubeera ewa ssenga. Toyagala wasenga? Lwaki toyagalayo? Njagala kubeera ewa mami. Ewa mami? Njagala kubeera ewa ssenga. Ewa ssenga y'obadde tosoma? Ewa mami y'obeera osoma? Kati mikwano gyo be baani ku ssomero gy'oba osoma? Babiri Nakato ne Sharia ne Rafu. Abo be ba best friend bo? Okay. Kati oyagala tukole ekyo, oyagala tugendewa? Ewa mami gy'oyagala. Kati obadde oyagala gy'oba ogenda ku pikipiki omuntu ogendeyo wa mami. Kale. So bakadde bange mwenna abalaba omwana oyo bw'atyo bwafaanana abuze ye anoonya mami we. Abeera wasenga Angel, mami we ye mukyala Mariam, Mama Gabriel. Yoyo kakati bannanga mulabi amanyi oba omuntu yenna owulira nga anoonya omwana mbasaba n'obuwombeefu mutuuse amawulire ali wano ku ofisi si wano Mugambe lwalondeddwa neebaza nnyo omukyala amuleese wano amulonze eyo ye nga agamba wa booda nti agenda ayagala kuddayo wa mami asobole okugenda mu banka sente gye ziri gyagenda ozijja okusasula owa boda. Maama we mbwakola mu banka. So n'olw'ensonga etusaba awulidde amawulire gano tegeeza ku oyo gw'owulira nti ali mu kunoonya omwana. Mwebale nnyo. Tunasanyuka nga amawulire gano gasaasaanye mu bitundu byonna eby'eggwanga. Mwebale nnyo.
Embeera bankuba kye yabamu mwe bawangalira yeyongedde okuba nga teeraliikiriza abandi oluvannyuma lw'akatambi kano okuba nga tekasaasaanira ku mikutu migattabantu akalaga nti nkuba kyeyomu mu kiyumba mwali mulundibwa emisota era ng'alina okukeera ku makya n'agifumbira amagi wabula nga gino giriisibwa baba yes giyina okulya nga baba waali awo kino kyaleese okutya mu mitima gy'abamu. Ndowooza na papa nnyo nalirinzeeko okujja ebuwalabu osanga ebizibu byensanse salibira bye bannanga. Abantu abali e Uganda abaana abakoba ekyeyo mwandibawadde respect, mwandibawadde ekitiibwa. Kiyumba ky'omuwarabu kiikyo ba mikwano, emisota mugiraba buli ku makya zirina okulya amagi, buli ku makya olina ozifumbira amagi ne zirya ate zirina okulya nga baba waali. Abantu abali esente zaffe mwandutusaasiidde kubanga bye tuyitamu bingi. Abaana bye balaba mu biyumba by'Abawarabu bingi ba mikwano, bingi nnyo 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 nnyo, bye basirikira bingi. Ekiyumba kiikyo Kadaama w'okigwamu bannaaye si byangu byakwesabira kubanga buli omu waali yamanyi ennaku gy'ayitamu. Sente ze tufuna si nnyangu, emisota giigyo ba mikwano giigyo ye zirina okulya, balina ozinaaza, kwegamba ebintu si byangu byakwesabira. So ng'ate era n'enkuba kyey'omulala yavuddeyo nagenda maaso okuba ng'ate ategeeza nga bwe yabaguliziddwako nkuba ky'eyo munne ku kufa oba kukuttibwa kw'abawala mu kiyumba ekimu wabula ng'erinnya yalabyeko limu wadde ng'emirambo giwereramu ddala 3 ng'agamba nti omuwala oyo erinnya lye Namususwa. So bw'oba ng'oli eyo ng'olina Namususwa gw'omanyi yali agenze mu ggwanga lya Saudi Arabia wabula nga kati tokyamuwuliza tokyamulaba mukwano manya nti yandibanga yonaayogerwako era nga yafa. Mukwano obuliriza era nkusaba vidiyo eno sheyalingireko ne munno. Bw'oba olina omuntu ogwe bayita Namususwa nga muwala musoga baamutta, era bw'oba olina omuntu ogwonoonya nga tomuwuliza ebbanga, mukwano balabika beebo ku bantu be battawuliriza. Omwana n'angambye Janaati ndina bosi wange wano mu Riyadi ayina maama we alina mukwano gwe, kati mukwano gwa maama wa bosi we afuna abakozi bano abajja ne bagenda baamutwala okukola mu nnyumba eyo. Omwana wawaka mwennyini najja n'amugamba oze kukola wano, n'amugamba oba oze kukola wano jangu mbeeko kyenkulaga. N'amuyingiza mu eyo room n'amulaga nga mulimu emirambo 3 ng'era ono Namususwa gwenjogerako ye bankamuleeta. Bwe yamala okumulaga mayiti ezo n'agenda n'amulaga zi paasipooti z'abo abaana. Kati ndowooza mukazi wattu mu kweraliikirira n'okupapuka kwe yali apapuka n'okutya kwatidde yalabako erinnya limu Namususwa, okutya kwe yalimu. Naye ate bwe yali akola awantu wano baamugamba tokkirizibwa kukolawo na ssimu oba mpulira. Era bw'oba olina omuntu wo nga yakubulako ng'ali Saudi Arabia munoonyeeko osanga baamutta. Omwana amugamba nti maama wange ne taata wange batta abaana ne babatwala eyo mu ddungu, abamu ne babasuula eyo, naye ng'agamba paasipooti zino mwalimu n'eye Kenya n'eze Uganda. Oba mumpulidde byebyo bamikwano. Olutalo ku mukutu gwa TikTok lwandisituka mu basomesa abakindagaten oluvannyuma lw'omusomesa omu okuvaayo ng'asinzidde ku butambi bwa Zze Alaba ku mukutu guno obw'abasomesa abalala abasomesa abaana bakindagaten nga babawandiikira waaka ku blackboard ne babategeeza nti oboolyawo balina okumukoppa nga bamuzza mu bitabo byabwe. Agamba nti kuno kuba kutulugunya eri abaana bano kuba baba tebannatuuka ku level eyo. So ng'ate omusomesa omu yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba ng'ate agamba nti okwo kuba kukonya baana bano. Baby class, term 2, and your children are copying from the blackboard. Make it make sense. Why are you damaging the little one's brains? Ntidam, baby class,
taamu ey'okubiri abaana bo bakoppa ku lubaawo. What are you doing? Kiki kyokola musomesa? Tugambe nti babosi bamwe babateeka ku pressure nnyo. Tugambe nti temwasoma busomesa oba byemusomesa temubitegeera. Ngezaako kuba akafaananyi bw'oŋŋamba nti omwana wa baby class essaawa eno term 2 akoppa ku lubaawo kiki ekyali mu term 1? Are you trying to tell me nti abaana bano bwe bajja mu term 1 they were writing in the first or second week? Like, what is happening to schools in Uganda, especially the nursery, kindergarten, ECD centers? What are you trying to do? Kiki kyemukola obwongo bw'abaana? Sikitegera muli ku kabampaane, muli ku kiki? Obwongo bw'abaana mubuse. Oŋŋamba otya nti omwana wa baby class term 2 akoppa ku lubaawo. That is wrong. That is wrong. Brace yourself up if you want to come up for me in the comment section, whether you are a teacher or a parent or a school proprietor. Because trust me, you don't know what you are doing. It's either you didn't study anything concerning teaching. It's either I don't even know what you're after, but I feel so bad for those kids. What kind of generation are you raising? Baby class, tamo eyokubiri. Abana bona class to them where they are copying from the blackboard. Is that what you call value for money? Ngobanga obongo bw'abaana b'abandi muli mu bonoona bonooni. Bannange, school proprietors, school directors, teachers, mweddeko. You're doing the wrong thing and you're spoiling the kids. Musomesa oli eyo fudde essomero lya mukamaawo UPE. Ng'abaana baby class tebagenda kuwandiika, bajja kuwandiika omwaka ogujja nga bali mu middle class ne second term ekuleka. Oli ku baana b'abantu obakonya. Odidde essomero lya mukamaawo olifudde UPE. Oyagala omwaka ogujja osindikire munno abaana nga bali half baked. Abaana bayigiriza okuwandiika, tosindikira munno baana bali half baked. Omukulu amanyiddwa nga Sezamani yavudde n'agenda maaso kubanga ategeeza nti mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kibuga Kampala bw'otaba mwegendereza nnyo oyinza okukoona emyaka 34 naye nga mukwano toyina ky'oyinawo okuggyako okubeera n'ebifaananyi ebirungi nga mukwano oli mu mabaala, oli mu clubs wamu ne zilodge ezakabi. Ate nga Yesayimu omunene yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ategeeza nga aba NUP bwe babeerawo mu kuziika era n'abeebaza nti bamuwa n'amabugo g'akakadde kamu. Wabula ng'ate mukadde ke kamu yagenze maaso okubanga ategeeza nti omukulu amanyiddwa nga King Saha yamutegeeza nti ye tajja kusobola kubeerawo mu kuziika nti kubanga yaliko mu bizinga ne Beyonce. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo Beyonce wa King Saha ayogerwako si mulala ye mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Wamami. Ebyo nga bikyali awo ye King Saha ayina entanda gyagenze maaso okubanga asibirira abaana ab'obuvubuka okubaako kye beekolera. Bakyali bange mwewala amatatu. Nesizanyanga ku matatu nkulayiriraga Katonda. Nesizanyanga muteeke wano ebbiri zange olyazikube. Sente bazikuba batyo. Sente bazitakinyakula. Oba ozisa kinyakula ebyo by'amatatu. Mwewala amatatu mugabireko ddala amatatu g'abafala. Amatatu obongo bukulima butanya amatatu gagawaza. Ne sente ez'amangu gagawuya akubye mubigoberera ebyo. Abayaye bajisite Ze Dr. Senjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu. Nakulanja gade twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana. Omuti guno gukula ne gutukira ddala mu meters nga 12. Entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic. Ekyupa eno ffe tugikola aba Biv Organic. Ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement.
eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri, eyamba nnyo preventinga kansa w'amawuggwe, kansa w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere, eyamba neko ne ku fibroids ebizimba mu nabaana, bako ku STIs, osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ojja ku Biva Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala, opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi, ebirwadde ebyo n'osobola obigoba. Nze Dr. Ssenjobe. Ono Baika era nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Coach. Yes, ina YouTube channel gyomanyi obulungi ya Coach. Kakati banji bageze maaso kubanga ate bewunya engeri gya kwasaganyizaamu ekintu kino era abamu ne bagamba nti abantu bakemekereza Mukama Katonda. Nti kati ono bwafa ngera naye tukaaba nti akoze ki mbwafudde. Abamu ne bagamba nti just vibe. Sawa yebwe betuuse era asobola okufa. Weba tunatuuka still era tasobola kola ki kufa. Abamu ne bagamba nti wabula government yali esazeewo okuleeta okubanga eteekawo amateeka amakakali ku nguudo oba oli awo kyandibadde kikolera ddala mu mbeera efaananako bw'eti. Atenge yo mchala manyiddwa nga Anatalia Ozi yavudde bw'atyo natotola yesengeri traffic officer yamukutte aido n'amukuba ekipapula agamba nti yabadde yakarenewinga bagita batya driving license yengera mugumu bulungi nnyo nti buli kimu kiri talatibu wabula munange traffic officer we yagimusabye n'agimuwa n'agitunulamu n'agimuddiza n'amaana amugamba nti kakati ndaga kye bayita triangle reflector akantako abavuga emmotoka babeera nakubatira nnyo kozesa singa akabenje kaba kaguze oba emmotoka singa ebefunye obuzibu okajjayo n'okateeka emabega ne maaso okulaga bali abakuli emabega oba maaso nti emmotoka eno togisembera nnyo ino obuzibu. So agamba nti yabadde takalina ate yabadde takalowooza nako kakati n'agenda maaso okubanga agamba bannayuganda okufuba okulaba nga balina ebintu byonna byetagisa ku nguudo basobole okubanga ate bewala okukubibwa ebipapula. Naye ng'ate ye Afande Maureen Atuhaire yavudde n'agenda maaso okubanga ate asibirira abantu abamu entanda era yalonzeemu n'agamba balegends bokka okitegeera. Yes, yagambye nti making sure nti ogula emmotoka gy'osobola okugulira amafuta tokera ku makya n'ogula V8 ng'ate amafuta g'osobola okugula ga paso oba vits okitegeera. Nayongerako naga nti ate bw'oba ogula emmotoka eyo making sure ng'ogula ku modo empya tonoonya modo zamaana oba modo ziri enkadde. Naye ng'ate yo MTN esazeewo okuba ng'ate olutalo erugula olutalo lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga ani Diamond Platnumz ne Eddie Kenzo. Eddie Kenzo no talo yemu yekka cause Diamond so far ali awo bwatyo munange MTN yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate egamba nti kakati njagala tumale empaka zino wano ku Eddie Kenzo ne ku Diamond Platnumz ani king wa East Africa. Jukira ebibaddewo awo okuva lwe batongoza ekyuma ky'emmwanyi wali entongamo ebyatuukawo Diamond okugira mu helicopter tebyasanyusa bulungi mukulu amanyiddwa nga Edulisa Musuza era nga yagenda maaso okuba ng'ate ategeeza nti ako kaali kanyoomonyomo na jogo naddala ku bayimbi ab'eggwanga lyattu Uganda. Omukyala amanyiddwa nga Hajati Kulthum oba Dr. Kulthum. Yes, ono ndowooza yali agezako kubanga ate alaba ababaagala n'abatabaagala oluvannyuma lw'okuvaayo n'awandiika lukulula naye ebigambo ng'era ye bw'ayagala okwawukana ne Akram nga bw'akirabye abantu baze bamugamba bla bla bla. Bangi bavaayo kuwa endowooza zaabwe nga bwe nabakutuusaako ate nga n'abamusaaso bakutuusako cause abantu bangi bareactinga singa waba waliwo ekiguddewo. Kaakati nno ku mazaalibwa ga Akram, that was yesterday, yavuddeyo okubanga ate abasurprisinga yagambye nti happy birthday mwami wange oweriso ndowooza fitina ogirabye mu deportation. Yayongedde wansi awo n'agamba nti buuza ba YouTubers kye wabatwalira okisasule osanga banaayiyiza ku views ewalala. Enjoy your birthday mwami wange Engineer Akram Gomisiriza, may you live longer to see your great grandchildren. Okiwulidde kakati abaana ne bagamba Hajati Kulthum otukoze otya waliwo yamuvumira mugambo Hajati olinga akadomola ke bafuniramu buuzo. Abaana bawulira nga olutalo luno lwabasaze kubanga adde baagala oba oli awo kikomekerezebwe
bingi ebyayogerwa banaye kiki mutalaba kiki mutawulira kimwe bennyini kye mutayogera cause mwagamba omusajja aswaza hajati omusajja twamulabirawo omusajja agenda kumumenya omutima Fifi the Queen n'ateesa gundi n'ateesa buli omu yateesa naye nga bw'atyo yayongedde okutulaga nti tewali mbeera wadde n'emu ey'okwawukana eriwo wakati we ne Akram byonna bye mwayogera yasobola okulaba balabe b'embu mu ngeri eyo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo okubanga ate akomentinga ku kyogerwa nti muwala we okubanga ate tayita maama we nti maama n'okubanga ate oba oliawo bali mu myaka gye gimu n'agamba first of all ebyo tebibakwatako second of all ekyokuba nti ate bo bombi balina enkolagana yaabwe engeri gye bakwataganamu tafaayo oba onaamuyita maama oba tamuyita maama oba asigala amuyita linnya lye as long as amuwa ekitiibwa kye kyekisinga okuba nga kimatalinga okitegeera kuba ate first of all talina myaka gy'abamaama be kati ne bwasigala nga amuyita ani malayika it is okay as long as amuwadde respect eyiye ate nga yo omukyala Irene bw'atyo yagenze maaso okubanga ayaniriza mulamu we mukyala Dax Vibes bwe yabadde ava mu ddwaliro jjukira nti Nakawere yakatuzaalira kabebi kulika kabebi babi okitegeera naye nga ye Dr. Katumwa Kenneth yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate akubiriza abaami okutongozaawo enkola ey'okutwalanga embuto z'abakyala ku DNA ng'omwana tannazaalibwa n'agamba kino kijja kuyambako at least kisingako n'omenyeka omutima mu myezi 9 okumenyeka after 25 years olabiridde omwana omanyiwo ne bagamba nti omwana siwo oba okiwulidde so agambye omwana ne bw'aba azaaliddwa ng'akufaanana atya nga yakumalayo mwana we mutwale ku DNA olira naye ng'ono ye artist yagambye mu rating skill ye oyo Etania bw'ati bwe yafaananya ate nga Gloria Bogi eyo figure gye yamuwadde nanange ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Robert Kayanja ali ku Cloud9 after okubanga ate bamuwa surprise ey'emmotoka ya kiroto kyeno Maybach yadde musanyufu nnyo bya nsuso ng'agamba nabadde surprised sinza kukikkiriza kino The miracle has already started. Someone gave me this maid. Oh my gosh. On Wednesday. That is beautiful. I saw it in Holland. You know, I was preaching in Holland over the weekend. I had a crusade there. No way. Yeah, I had a crusade there. Oh my gosh. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And I came back and someone brought this car. Oh my goodness. So. The Maybach. Oh my gosh. It's amazing. ate nga ye muwala w'omusumba amanyiddwa nga Bugembe yagenze mu maaso okubanga ate atwalibwa mu bufumbo step esooka yakoleddwa eyaweriyu maremi naye nga yadde takikkiriza kino kyaddala oba si kyaddala abaami bagambye naye bannange abakyala nga mutiirika nnyo mwe buli kimu kibakaabya bwoddamu kemabega abakyala buli kimu kibakaabya bwe tuulamu kaawo baleebalemu olabe kuzaala kubakaabya kulufuna kubakaabya surprises zibakaabya kufiirwa kubakaabya ki ekitakaabya bakyala
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Malden International Labour Consultants ya kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde. Anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 07447388821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077048421. Eyo ye Malden International Labour Consultants, ensibuko y'emikisa. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Nene Rosa Yasango ono nno tukimanyi bulungi nnyo nti yayingira ensike y'ebyobufuzi era nga yagala kubeera omubaka omukyala ow'Essimbabule District. Yabuuziddwako ku relationship ye n'omuntu amanyiddwa nga Ziza Bafana n'agamba nti oyo tamudatinga nga ko they were just friends. N'agamba mu music industry yadetingayo omuntu omu yekka, Daddy Andre, era bwe byaggwa awo ebyakoma oba okiwulidde. So omukyalo ono bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate abategeeza naye nga waliwo omukyalo eyavuddeyo okubanga ate asiima abavubuka okubanga bajjumbidde okujja okwetaba mu kalulu ka 2026 era n'asiima omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti akoze kyamaanyi nnyo okuggyayo abavubuka bano mu mirimu egyo egy'ekiya emirala n'abeera ng'ate abakuŋŋaanya. N'amusiima n'okubanga yakwasaganya ensonga z'okuzimba ekitebe oba amaka we bakuŋŋaanira. Bannange nze mbuuza temukitwala bubi. Mu Uganda twasigazaamu ekibiina kimu eky'ebyobufuzi NUP. Ebibiina ebirala biri luddawo. Naye nga mu byonna tusooka okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuzimbira ennyumba mwe tukuŋŋaanira. Era ne twongera okumwebaza okujja abavubuka ku street ne ku luddo n'abatwala ku ballot paper. N'abagamba nti kisoboka okuva mu ghetto n'oyingira parliament. Omuvubuka ali ekavule. Abavubuka ba buli kika bali ekavule. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja. Mama nyebo nze bulijjo simanyi nti mu Uganda tuyinamu abavubuka abato. Nga mmanyi twasigazaamu bakadde. Omanyi bano abasajja baali batusiba akatambala ku maaso mbwe ebyobufuzi bya abasajja bakulu omuvubuka genda okole ebyobufuzi tebikwatako. Naye jjajja mugenda kuwulira akaliro. Mwe bannabyabufuzi simanyanga akafonna keekwata kange. Tubaleetedde abaana. Stadamani Makebe ali mu Busiro. Banange temukole ensobi nalabyeko ajeje embambu nzimbya nyumba abantu bazimbidde amayumba nzimbya amasomero bitukwatirako wa twetaaga ekintu nga bannayuganda bonna bagenda kibenefitingamu. Mugenda kakasa akaliro. Waliwo abantu abamu be mbadde sisuubira kuddamu kulaba ku kitebe kya NUP. Dr. Hildaman oye temumukombya ku kaadi bannange mwewala ku mitima emibi. Abagabi ba kaadi muwa abaana bano ba nothing to lose.
muve ku baana abakayanira obufo. Madamu teacher tukwagala naye kakkanako wansi abaana abato bazze basadamaanyi bazze bangi bakyajja mubawo omukisa. Tewaliwo mwana we asobola kweyimba mu Nambooze. Teriyo mwana wo muwala muto asobola kweyimba mu Joyce Baagala. Teriyo bavubuka basobola kweyimba mu Jofule Lutaaya. Abantu abo batalina kye bakoledde kitebe tebakiika teboogera basirise busirisi. Muveeyo mubeeyimbemu abantu abo. Twetagayo basadamaani nga 10 abagenda okubunyisa ekigambo kya protest vote. Muve mbana bannabyabufuzi simanyanga ate ni mukukutivu ate ebyobukukutivu mu ggwanga Uganda byavuddewo. Kino kizimba. Otunoonya ngeri ki gye tukyabya oba baasoma be bakyabizza oba bataasoma be baliwo nga be bagenda okyabya tugenda nabo. Nenge Kavule wali abavubuka pananga abavubuka be Kavule mukimanyi tuli single. Hey, protest vote. Yes, Zala wa Alien Skin yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate amukolimira ekyokukuba muwala we n'okumutulugunya mu mbeera yonna mwabadde amutulugunyiza. Ng'agamba nti talaba ssanyu taddamu kufuna mirembe wabula ng'ate tuwulira nti ku Fango ni wabadde Mbulandi Road yavuddeyo n'akamutema nti ate atunzeewo anoonye waakola ki waateeka ekibinja kye oba okiwulidde naye nga ye taata yamukolimidde bubi nnyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti n'erinnya lyennyini lye yeeyita liraga nti si muntu kubanga ye byazaawulira ku zi alien tebabangako baki bantu. Ngenda kubanga ate nkutuusako omukulu amanyiddwa nga Alien Skin yavuddeyo kubanga ate yeewozaako agamba nti bino byonna ebimutuukako bipange ate nga bipangibwa aba NUP. Alina omukyala gwalumiriza ow'ekibuga eyo gwe bayita Grace gwagamba nti alina bye yali amwagalako bwe yalemererwa okubifuna n'asalawo kubanga ate atandika okuttattanya erinnya lye era nga ye yasitula ne maama we n'amujja mu kyalo n'amuleeta mu kibuga asobole okubanga mbu akola ki amulabisa. Story erawo mpanvu naye ng'ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Generations ng'ono yaliko nnyo close ku Alien Skin era nga bangi batuuka n'okugaa nti yalayika mukyala we yavuddeyo naga nti wadde Alien nayewukana naye mu bubi Alien tasobola kukola ki kuba mukyala mufunze yawakanyizza ebigambo ebiva mu mukyala Alien okuweereza mbadde pigeons kizambere nga tenkuweereza oba nkusiibuza emboozi ya Alien Skin lwaki nedda atakumira mpera asigale nga abankumidde bantu bange mbere bulungi mweraba kale kankugireko story entuufu kati buli muja atamanya abamu bagimanyiiko. Ulirizawo nnyo wano. Mpuliriza. Bw'okimanyi mama wange sinze namujja mu kyalo. Ndi. Okubeera naye wano. Mama wange simujjangako mu kyalo, simuyitangako tijja tubeere wano. Era mama wange singa abadde akyali mu kyalo eri. Osanga singa alina fiiti nga ne waali twazimbawo dda kuba n'amataka g'eri ebbeeyi kati tugisobola. Kati bw'okimanyi mama wange okujja mu si tebabbayo mubbe. Nyumiza akutuukako atya? No. Kati nze wembeera wano eno basajja bange bajja batangaaliza nabagambye eva konsodiza ku kyetaano. Kati bwe banaaba bamanyi osiwa wano atwala buno Makindye bajja mulumu. Nze mama wange namujja mu kikomera ekya candidate omu mu Nuupu era nga bagenda omuvuga speed bwe batyo bamuteke ku mawulire nga alinwa edda nno nga bwata wa mama ebuki buyambi omufuna omudeemu oyo tukira nze ndabayo wengende Bulaaya eyo ekidemu kyanyingira nnyo kidemu kyesimbyewo eyo ekiboga kya Kiguresi ekyo nekineetimba nnyo era ndani nga bwenneepima mbalina okudda eno esimu biki
muchizi jeke namba esimu bichi titadoka dukia ne kalonjiro vakalida ko bunamba bamalifunya ibichi ndaba omuntu speed kwanvugira ndaba speed ya nenchita ngamba sigenda sobole embozi nanyizo butajikola ki ebutajimalayo kati mandi awo mama tegize simujja mu kikomya kyo yomudde muntu nze bwe nalemererwa obwenda maaso bana shishi yali ayagala demu katagenda tavebula yatajja wano tanonayo mama wange mu kyalo tamusa mu kikomera kye samujja na polisi ozulo otya nti mama ali mu kikomera ekyo namukubira simu bana nzinga ngaliko enfuuyirizi yatuuka lwennyini mukubira kiri kitya mukadde ngamba nze nondi Kampala oza ate Kampala wa nzibandeese ebiki bangambye gwe wafuna sente no kati gwe bunaba ofuba omuntu yena afunye obudde ajagenda wane najja kusobera mama wange ajjamu ku sitole ne munne nti muntu mulyannyama oyo bagira mu dabo kabini nakigamba ko omuntu ne mugamba mwana kime mama wange bamubye mu kyala mu jeseka ningina ne police ne baloya awo kiro nnugu nego manyi story bajaji kujumiza nze ni kwako mitwe botuuka okumujjayo biche ebyaliwo byennyini waliwo okusika omuguwa bandi abamulina gomanye ekyali awo anti kati obitandikira awo na obitandikira omudemu naye wala gwali yina nja kusula mu nkamba tena kukoze iki onfuna kati just bu story na kati twalejja bu story bane mabega waayo katwala kumanya ani mabega wa stories zonne zitambula kati omudemu oyo yavaawo kati omudemu taawukana eto yaawukana ne gaazo olwo era bijukirawo ate moloke ebadde ali yeni ate bajibadde mu gaazo bijukira ate omudemu y'omu yazita naleka ogulagula bonna benali abaali baninaanye gwe babuuze bonna abaaliko wanani gwe nali nnyombyeko naye nsaba tugende butereevu ku story eno etambula y'omukyala tuli mabega wa kino before kino kulaze nti nno nga nkyala eno gye ŋŋamba waliwo yabba maama wange mu kyalo yabajja bamukwata video bwe zityo nyumya emboozi nga n'amanya nga kuwadde emitwe ebiri kugoba otandikira oyogedde ku meeya mulyannyama n'omukuba wano kufangonye era nabagambako nono wano batundawo nti bwekimanyi nti wano wendi landudi wange yazze n'omuniga omu nga baguzeewo muniga ki bwewuliriza nnyo waliwo abantu abalwanyisa fango nibalowooza oba fango nibalowooza ki bo balowooza oba eriya ekitegeera tutujja kati omanyi nti ne fango ne bagiwandiisa dde mu bino bigundi tulwakuba bya mu nkoko tubeyo nga tukaana ssebo waliwo abaagala ogitwala mbo bagiwandiisa simanyi national register biki ne aliyeni sikini essebo kati gweva kwekyo gwokimanyi mu kyalo kyaffe waliwo abaagula ettaka lyaffe ery'okukijja tonvuga speed ulirya nnyo bino emboozi siginyumya nako sinalaba enyumya nako era buli kaseera buli ekiba munda beeri mayirungi gange lwaki ali eri tusobola okugula waali tusobola okugula mu kyalo kyabwe kyoba n'ekiziga kyange nga waliwo abakibanjako nti waliwo n'abamanyaali batandike n'ogoba ku mpapulo bawaki n'ekiziga kye kino ekimu tukisike nze mpita mu kusomoozebwa kati ndikamba chechi muwaga omukulu tyaka tikitoko tugweba tikitoka chaka chechi muwaga bageto yuti atusashure ku bageto yuti aba bamujjonkere wa chechi muwaga chake ebimotoka tubikone kone mukulu wali pako omukulu yasima tukonkwefira kwenyiri emisana olabanze nze nkubi bwa mayinja ate ne bagunsalira kati gwe enzo jagazaaki kira bulungi ogenza okwebaka ng'omuntu akeera obuliri nteekawo omukono gwange ogwa ddyo alien skin tasobola talisobola teyasobola tekirisoboka kukwata ngalo ze ttaano n'aziteeka ku mukazi nkaddemu
nteekawo omukono gwange ogwa ddyo alien skin talisobola teyasobola tekirisoboka kukwata ngalo ze 5 n'aziteeka ku mukazi olaba ne ku musajja kizibu koze ebyo nga byali bya before nga tannaba kufuna fame naye kati bannange Aisha omuntu yenna yakuwandiikidde script ddayo mutuule omuwe emboozi endala asobole okuba nga agattagattamu obuntu bunyume tebyanyumye ono omwami ogwe wali omanyi luli ne gw'omanyi kati basajja babiri banjawulo omwana ono bw'aba teyasobola kukulusanyanga nga bw'oyogera kati oba okulusanya kuba kola kyekuba kukwata mukazi by force bw'aba teyasobola kukubanga alien skin akukube kati ng'amanya amateeka ng'ate sinzeeko kukomera bantu mu abalungi omuyimbi ne bw'oba tomuwagira ne bw'oba ng'oli biased ebikomayo sometimes nga tunakola submission soko otuloga nti ono omusajja mulabidde ebbanga alien skin abaddewo ebbanga mumwetegereza obulamu bwe mubulabye nze nkugenda nteekawo omukono gwange ogwa ddyo alien skin cannot even hurt a fly. He cannot ebirala byonna byogerwe ajoga yes akola ki yes ayina ekibuli yes naye ku mukazi sirika toyogera oyogera ki Aisha njagala nkuyigirizeeyo akantu kamu abasajja ba outgrowing abakazi and it is okay olaba omusajja kwa outgrowing ng'oli just a girlfriend kamyo n'obikola n'oyala obuliri n'oyoza amasuka n'omenyeka n'osimbula n'ofumba ebirabo n'oleeta nakwa outgrowing nakuchawa nakutamwa kati ate abakazi abewaka ate kati gwolina mukazi wa mulembe guli lwakuba nti mulemezaamu nnyo omusajja ono we yaviirayo n'afunafunamu kasente Aisha walina kuddayo osome walina kumunyigiriza omunyigiriza omuggyemu ka business n'ebirala obufumbo tetukoma kuzaala Aisha agamba nti omusajja takulabirira omukazi yenna omusajja akuleetako omukazi munno mu nnyumba be baba mubeera ku survival kulya kunywa kwebaka Aisha omusajja endabira gy'alina okukulabiriramu yanviiri yangoye naye omusajja bw'aba yakukyawanga n'ekisenge takiyingira ku basajja abamu naddala ab'e Uganda okay osigala mu kiyungu na buliri bwokwebaka ate abaana bo be baba bafunako okulya naawe okwo kwennyini kwolya so saagala ekyoveeyo tugenda nti tolina mmere nti oba wali tolya mmere abaana b'omwana ono babadde wano nga tubalabako abo nabo yogera bapepe simanyi batina simanyi kuba nti oba ono oba ye mama wa Tina simanyi naye ng'abaana babaddewo alien skin alabirira abaana be ate ekyo kyekisinga obukulu wanaatandise okulaga ekibuli wandibadde okola kimu kwatamu kataboko noonya visa fuluma ggwanga ate nkiwa singa ye kennyini wamugaa nti njagala kugenda nkole nyamba ompeka push yandibadde akakuwa kubanga aba yakukoowa ono omujjawo gw'ogamba akunyigiriza nti n'emmere yakufumbira bwene mujjawo mwenna muli basibu osobola otya okubeera mu maka ne bakugamba nti oli mujjawo oba oli maama w'abaana twamuzaalamu abaana kati gwe agenda okumufumbira ng'omuwa emmere baneemusomesa abaana nze nabaga saagala kukweka mazima ate natuusa ekiseera nga newonvuma kivumo ki mazima gendeeta tumaze wano emyaka 2 whether you like it or not tugenda kubabuulira amazima Aisha interview teyanyumye tebyanyumye kamaama fuluma ogenda onoonya obulamu ne bwe kuba kutandika kusiimula tewala genda okugamba nti wazali alien skin kale kati oli mukoza ngoye z'abantu oli mukusiimula no next singa ndo omusajja teyajja n'agamba abantu nti ono ye mukyala wange ekisookera ddala wejje mu gallery ekyokubiri oli mukogera ebyanjwanjwa omusajja yakola interview emyaka ng'esatu emabega n'agamba mwayinamu obutakkaanya awo wennyini wenjagala okutandikira mu vidiyo eddako
kubanga wamentioninze nti olina omwana ye Pepe wa myaka 2+ naye interview eno ya 2023 tuli mu 2025 ekitegeeza nti waliwo enkolagano okuva 2023 mpaka nakati. Aisha genda mpola speed nyingi.